Ensonga ey'okubiri petition eno kweyimiridde y'emisango egyakolebwa Nalukoola n'abo abaamukubira kampeyini. Omusango ogusooka gwe tumuvunaana kwe kukuba kampeyini ku lunaku lw'okulonda. Ye mwennyini wamu ne ba agenti be baakola kampeyini mu bifo eby'enjawulo awalondebwa ku lunaku lw'okulonda ekitakkirizibwa mu mateeka. Ekyokubiri, ye n'abantu be omuliramu ba Paalamenti ab'ekibiina ekya-NUP baaziyiza abalonzi bangi okutuuka mu bifo awalondebwa. Ekyokusatu, mu bifo awalondebwa ebimu Nalukoola ne banne baakola effujjo ne balemesa abalondesa okukola omulimu gwabwe. N'ensonga ey'okuna, omusango tumuvunaana ogwokuna, ye n'abantu be beenyigira mu bifo eby'enjawulo okugulirira abalonzi. Obujulizi obwo bwonna tubutadde mu kkooti era nga tukyaleeta n'obulala nga tusaba kkooti n'olwekyo okulonda okwa Kawempe North ekusazeemu eragire nti okulonda kuddibwemu era abantu bategeerekeke buli omu yalondebwa atya nga bwe nayogedde mu kusooka. Ahmed Mukasa. Kye tuliko olwaleero wano tumaze okufayiringa oba okuteeka mu kkooti omusango gw'ebyokulonda oguli wakati wa client waffe Nambi Farida Kigongo ne Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola wamu n'akakiiko ak'ebyokulonda nga guva mu kulonda okwakabaawo emabega mu division eya Kawempe North. Omusango ogwo guyimiridde ku nsonga ennene bbiri. Ekisooka, tuvunaana akakiiko k'ebyokulonda okulemererwa okukomyawo ebyava mu kulonda ku polling stations 14. Ebifo ebyo 14 awalondebwa birimu abalonzi 1,640. Commission teyatuwa byava mu kulonda okuva mu bifo ebyo. Ate nejjeekola omutawaana neerangirira Nalukoola nti asinze ku bululu 1,739. Tugamba nti abantu be tutamanyi balonda batya ogumwaka 6 bangi nnyo okukyusa ebyava mu kulonda. So kituvunaana ekisooka nti tuteekwa okumanya abantu bano balonda batya, tetwakitegeera, balonda Nambi, balonda ani, ate nga bangi nnyo. Obululu Nalukoola bwe yasinga Farida buli mu lulunga 8. Be tutamanyi balonda batya bali 1,600. Ekitegeeza nti singa katugeze bonna buweebwa Farida, singa bonna abanga balonda Farida, kye tutamanyi kitegeeza nti Farida aba akoze eki, aba awangudde. So ensonga nnene, abantu abo baali bangi abataategeerekeka byava mu kulonda kwabwe kubanga ebyokulonda n'ebyokulondesa byataataganyizibwa ku bifo awalondebwa 14. Tuusa ebyava mu kulonda. So kituvunaana ekisooka nti tuteekwa okumanya abantu bano balonda batya, tetwakitegeera, balonda Nambi, balonda ani, ate nga bangi nnyo. Obululu Nalukoola bwe yasinga Farida buli mu lulunga 8. Be tutamanyi balonda batya bali 1,600. Ekitegeeza nti singa katugeze bonna buweebwa Farida, singa bonna abanga balonda Farida, kye tutamanyi kitegeeza nti Farida aba akoze eki, aba awangudde. So ensonga nnene, abantu abo baali bangi abataategeerekeka byava mu kulonda kwabwe kubanga ebyokulonda n'ebyokulondesa byataataganyizibwa ku bifo awalondebwa 14. Ensonga ey'okubiri petition eno kweyimiridde y'emisango egyakolebwa Nalukoola n'abo abaamukubira kampeyini. Omusango ogusooka gwe tumuvunaana kwe kukuba kampeyini ku lunaku lw'okulonda. Ye mwennyini wamu ne ba agenti be baakola kampeyini mu bifo eby'enjawulo awalondebwa ku lunaku lw'okulonda ekitakkirizibwa mu mateeka. Ekyokubiri, ye n'abantu be omuliramu ba Paalamenti ab'ekibiina ekya-NUP
baziyiza abalonzi bangi okutuuka mu bifo awalondebwa. Ekyokusatu, mu bifo awalondebwa ebimu Nalukoola ne banne bakola effujjo ne balemesa abalondesa okukola omulimu gwabwe. N'ensonga ey'okuna, omusango tumuvunaana ogwokuna, ye n'abantu be beenyigira mu bifo eby'enjawulo okugulirira abalonzi. Obujulizi obwo bwonna tubutadde mu kkooti era nga tukyaleeta n'obulala nga tusaba kkooti n'olwekyo okulonda okwa Kawempe North ekusazeemu eragire nti okulonda kuddibwemu era abantu bategeerekeke buli omu yalondebwa atya nga bwe nayogedde mu kusooka. Ahmed Mukassa. Kye tuliko olwaleero wano tumaze okufayiringa oba okuteeka mu kkooti omusango gw'ebyokulonda oguli wakati wa client waffe Nambi Farida Kigongo ne Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola wamu n'akakiiko ak'ebyokulonda nga guva mu kulonda okwakabaawo emabega mu division eya Kawempe North. Omusango ogwo guyimiridde ku nsonga ennene bbiri. Ekisooka, tuvunaana akakiiko k'ebyokulonda okulemererwa okukomyawo ebyava mu kulonda ku polling stations 14. Ebifo ebyo 14 awalondebwa birimu abalonzi 1,640. Commission teyatuwa byava mu kulonda okuva mu bifo ebyo. Ate nejjeekola omutawaana n'erangirira Nalukoola nti asinze ku bululu 1,739. Tugamba nti abantu be tutamanyi balonda batya ogumwaka 6 bangi nnyo okukyusa ebyava mu kulonda. So kituvunaana ekisooka nti tuteekwa okumanya abantu bano balonda batya, tetwakitegeera, balonda Nambi, balonda ani, ate nga bangi nnyo. Obululu Nalukoola bwe yasinga Farida buli mu bululu nga 8. Be tutamanyi balonda batya bali 1,600. Ekitegeeza nti singa katugeze bonna buweebwa Farida, singa bonna abanga balonda Farida, kye tutamanyi kitegeeza nti Farida aba akoze eki, aba awangudde. So ensonga nnene, abantu abo baali bangi abataategeerekeka byava mu kulonda kwabwe kubanga ebyokulonda n'ebyokulondesa byataataganyizibwa ku bifo awalondebwa 14. Ensonga ey'okubiri, petition eno kweyimiridde, y'emisango egyakolebwa Nalukoola n'abo abaamukubira kampeyini. Omusango ogusooka gwe tumuvunaana kwe kukuba kampeyini ku lunaku lw'okulonda. Ye mwennyini wamu ne ba agenti be baakola kampeyini mu bifo eby'enjawulo awalondebwa ku lunaku lw'okulonda ekitakkirizibwa mu mateeka. Ekyokubiri, ye n'abantu be omuliramu ba Parliament ab'ekibiina ekye-NUP baziyiza abalonzi bangi okutuuka mu bifo awalondebwa. Ekyokusatu, mu bifo awalondebwa ebimu Nalukoola ne banne bakola effujjo ne balemesa abalondesa okukola omulimu gwabwe. N'ensonga ey'okuna, omusango tumuvunaana ogwokuna, ye n'abantu be beenyigira mu bifo eby'enjawulo okugulirira abalonzi. Obujulizi obwo bwonna tubutadde mu kkooti era nga tukyaleeta n'obulala nga tusaba kkooti n'olwekyo okulonda okwa Kawempe North ekusazeemu eragire nti okulonda kuddibwemu era abantu bategeerekeke buli omu yalondebwa atya nga bwe nayogedde.